Bobi Wine ne Nuupu saawa zino bagudde mu luwombo ogwaba iPod kati Bobi Wine musajja kituufu ali lobaddobo barabadabo bara biki nga bwe mubimanyi waliwo akantu kendabye ku intaneti abasajja bali awo bali mu kasenge beegalidde bali mu kugabana kasente ka iPod. Badman from Kamwocha najja n'akoona ku luggi una ne beesansabaga kati okwesansabaga kuli mu bibiina ebirala bulijjo bigamba ngu Nuupu ya NRM kati bweba ya NRM mujiwe sente za iPod direct kitegerekeke omusajja waali kubapuruvinga bulijjo byayogera ye waddala opposition waddala kati akubye enkyukira kwongera kwanika in a tactical move mukaruru makati n'agamba sura ye jinja kati yabakanyugidde jinja y'ebbaluwa agamba bademu begate basayininge ku ndagaano ya iPod ne n'abali sayidi ya gavumenti oba bananyini iPod tibaginyonyola ensi. Lwaki mwagala Nuupu yeginyonyola? Muginyonyola ensi kipuruvingibwe gu Nuupu ezanyira ku bantu ku mutwe okitegeera kati omanye ensi eno nzibu timwagala abantu kutegeera era ategedde mugezaako nnyo okumufuula omusiru ekitali kituufu ate ne mwerabira ngu abantu bazukufumu kati beereyo okimanya abantu bategeera nnyo kubanga tokyalinda bano ba Rwomushana bambidde abatambula ku bu-TV n'obuleediyo kunyonyola ensi. Omulimi w'omukyalo eri ajja n'akulizoninga n'akulizoninga n'akutemeetemera n'ekintu n'oga bulijjo babadde batuzanya kati Mao byatandikira ku Mao ne leero yejjusa olunaku gwe yagamba ngu okukyusa kwa gavumenti wano transition akalulu tikasobola kukyusa ne kaleeta transition wano okukyusa kw'obuyinza naye okukyusa kw'obuyinza kuli eyo mu corridors eyo ebitabeera ku TV. Minister of Constitution ebiki Justice gwoyogera ebyo okukakana okuzikisa ogw'omuliro agambe sijja kwesimbako ku bwa pulezidenti. Statement gye yafulumya yali eyina kumuwaliriza kubeera n'okunomination za general wange President Yoweri Kaguta Museveni. Tiyali yeka statement yo nakatekola ki kyogamba President Museveni
oleda genda mu kalulu kubanga buli myaka 5 wabeerako kulonda eyo transition kuva mu kisanja kirala kudda mu kirala. Kati gwe minisita wa ssemateeka ye Uganda, constitutional and justice bye biki ogamba otangu okulonda tikusobola kukyusa gavumenti ate buli myaka 5 ekyusibwa wali otegeeza kisebo. Kati ye iPod kati gweraba kazanyo we kali Minister of Justice Mao naimira n'agamba Nuupu titujja kubeegayirira kubanga timujja n'okufuna kuseere kubanga mwe timuli mu iPod weebale nnyo ssebo. Ate wasooka ogamba Nuupu kazanyo ka gavumenti. Kati kazanyo ka gavumenti kakomyewo mukawe ssente. Kati mulumye ejiiko ngu titujja kubawa ssente za iPod. Which is which? Omanyi okusoma kuno kuyina oba obutafaali bwe busiimula mu bantu obugombo obwo bwa wi manya waliwo mind ze zisiimuuka. So kati Badman from Dangala Kamoja akomyewe ne kutia kubanga maiti mujja kuzimuwa bwe boti muzimu wadde kimukolera oba muzimu wadde kimukolera kubanga ojja gamba tubawa bata sente za iPod ate mwasooka kugigaana. Kati oyagala okukeera ogambe kati niwe babalonda mu bubaka bwa palamenti aba Nuupu mugenda kukeera muba mu musaala kubanga ba opposition. Nedda omusaala palamenti erima kasooli nesasola babaka erima binyeebwa erima mwanyi. Palamenti sente za muwi wa musolo gwempa gwowa antiwo gwawa jjajjawo gwawa ne maamawo ne sente za iPod. Engeri iPod bwetakyali kitongole ky'abannakyewa ku Venezueland gavumenti yakyeddiza kya Government of Republic of Uganda era sente ze babagana za muwi wa gavumenti w'omusolo si za bazungu. Kati awikiriya kati mumanye ebyo tubimanyi. Kati bwe bakitegedde muyinza kugamba engeri gye mwagaana sente za iPod ate si kitongole ky'abazungu kya Government of Uganda. Namwe ababaka balondeddwa ku bwa palamenti oba yenna alonderwa mu kibiina kya Nuupu kukiikirira buli mutendera gwonna gwa gavumenti. Timulina kufuna omusaala kubanga sente za iPod za muwi wa musolo n'omusaala gwa muwi wa musolo. Olaba Kibanda abazeenu abazeeri n'abazeenu kati meeting muzituuza bufoofufu mubawe buwi sente mubakube tactically kubanga mwabyonoona oba obakuba tobakuba kibakolera.